Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kadama ayayo Patricia golaba mu katambi oyo wenjogera kati zembuyaga ezikunta. Kadama yafiiridde mu tulo nga yeebase. Bwe yeebase bw'ati teyazze engulu, teyasobodde kuba nti ate azuukuka. Kadama ono abadde n'obukosefu ng'omuntu, abadde n'ebimulumaaluma naye nga bimuluma waawona, bwe bumuluma bwawona. Naye Mukama leero tasobodde kuba nti atamuwa chansi ndala. Bwe yeebase tayimuse, afiiridde mu tulo nga yeebase. Kadama ono abadde yakakola emyaka 7 e Saudi Arabia, nga yakakuba ekyeyo kya myaka 7 consecutively 7 years nga tazzeeko Uganda, nga tavuddeeko Saudi, wabula okuva we yagenda n'akuba kalamba mpaka emyaka 7 waafiiridde. Yagamba mbu yayagala akole afune ssente agende okudda e Uganda, nga mu butuufu ssente agikoze. Ne munnange tasobodde kuba nti ne ssente ye agiryako oba agiyagaliramu. Famire ye tennaba kuba nti ate emanya nti omwana waabwe mufu. Famire ya Kadama ono ayayo Patricia tebannategeera nti omwana waabwe yafudde. Era bw'oba ng'olaba vidiyo eno ng'omanyi famire ya ayayo Patricia kyentegeddeko nti Kadama ono ava mu Northern Uganda. Ava mu Northern Uganda eyo Lirawa gy'ava. So wanga watambula ne Kadama ono ayayo Patricia ng'omanyi mikwano gye, ng'oli mukwano gwe, ng'omanyi famire ye, omanyi ab'eŋŋanda ze, ng'oli famire friend, bambi mutuuse obubaka obw'okubika, obubaka obw'ennaku ku famire ya Kadama ono mugabo agambe nti omwana waabwe yafudde. Omanyi kitegeeza omuntu okukola emyaka 7, emyaka n'akuba ekyo emyaka 7, nina tasobola kulya ku ssente ze za myaka 7. Kati ono nga bw'abadde akola akasente ke, wabanga abadde akakuŋŋaanyiza bulungi, abadde akasigaza yagenda okkeeriira, abadde akakuŋŋaanya yagenda okkeeriira, oba ye ng'omuntu afudde ne ssente ze nga yazeeterekera, kubanga mulimu bakadama abamu nga ssente zaabwe zibeera ku kaadi. Kakati Mukama Katonda ebintu bya Katonda bbewe bityo. Oyinza okwagala okwetegekera oba osanga ekyeyo akikubye ebbanga ddene n'atuuka ekiseera n'abanga omubiri gugonze, teri amanyi. Naye wenjogera zembuyaga ezikunta. Kasooke nkutuuseeko obubaka buno obwewulirireko naawe kennyini ali ku kyeyo asuubira okulwayo. Oyinza okubaamu nekyoyiga nekyojjamu. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Yes basweeti kitalo ekya Haslamu naffe ayayo Patricia yafudde olunaku lwa Jjongwe 10 2025 amaze emyaka 7 ku kyeyo, amaze 7 years ku kyeyo. Bantu bange ba potential kirayansi bange, wolabanga nti omwoyo wolabanga nti omubiri gukooye komawo. Gwe kasito sensinga nti omubiri gwo gukooye komawo. Nze we nali e Saudi Arabia natandika olabanga omubiri gwange gukooye nga ndabira ddala gukooye nga ssente nkyazaagala. Naye kasita namanya nti omubiri gukooye, wallahi nagenderawo ku deportation. Abamu because of responsibilities ze muyina ennyingi owulira ng'okooye ng'ekyeyo kikutamye, naye because of responsibilities n'ogamba kanjira nkola muganda wange bagenda kuddiza mu kibokisi kye tutayagala kubanga basweet. Nze njagala nnyo kimu omuntu kukila njagala nnyo kimu omuntu ku kisaawe nga mulamu. Nze eby'okukima abaana mu bibokisi sibyagala. Munyumira nnyo nga muli balamu, munyumira nnyo nga muli fuluma wali eri ekisaawe nga muvuga obugaali muddayo waka.
kinkwase nnaku kinkwase nyiike okubateeka mu kago ne mukomawo nga temulina kye musobola kukola mu ssente zammwe. Myaka 7 abamu mumala ebbanga ku kyeyo walayi n'omala emyaka 5 nga tokomawo naye ng'omubiri mukoowu nga n'okusitula ensawo wooti okankana bukankanyi because oyina responsibilities zammwe baswiti musobola okuzikakkanyaako. Musobola okukakkanya ku responsibilities zammwe ezo. Myaka 7 abadde strugglinga kubeera mu bulamu bulungi wawayita buliimu kati. Ne sente zaayina oba zaabadde nazo ku account oba gwabadde azisindikira ayinza obutasonda sente. Komyawo maiti ya mwana. Bayinza n'otandika osonda sente za maiti okomawo gwabadde azisindikira n'agaana okusonda sente. Ate bankuba kyeyo ne musonda zezo sente n'akasente ke kakoleredde ne katwasobola kutopingibwako kukomyawo maiti. Eyo ye dunia, eyo ye nkomerero ya nkuba kyeyo gwe bayita Ayayo Patricia. Mukama Katonda akumusajisa nenga temwerabira kozesa Ashakama airport pickup and number 1 airport picker wano e Uganda Entebbe Kampala. Patricia Ayayo from northern part of Uganda. I got the audio from a friend about her death, and I think this girl has been having some illness for some times. This illness could come and go. So let me play the audio so all of you can hear. Patricia kiri condition na man na hayi iti bero winya na huma wala long atia bero ba ko ba ni Patricia do ko pasyo. Patricia do pasyo chichon na be puri ro wot kiri tieni. Piena na bero kiri kana ne no condition ne kiri wa. We mere ke ken twonti. Jami longa meti mu nuti e johare aba do ko ba ni Patricia do ko pasyo ame puri tete. Amanu ini chabita wo ma cha ni condition doctor yere do kiti. Wotere moro no biro dikan. Ako ba ni Patricia do ko Dako ba wote ni lokere Patricia do ko pasyo because jame peti aber kur gini ka timere kitian kana jaki ye peti aworo de belo kere ot kana parking na hajami mere ame unu miro tini nyo dike wore deportation pia no to ko chene mar no ngatore kwalo me transport neno aman iti woro ri aram chari de ka ko be Patricia uya tia unyo uya tia bara de haketi mo do rumo kene cha en pe miro esi tiko bani da para ona awore tine ngani ate unyo tiena tilele belo ngato nyono chumal ate ko ni pe we ape kado ko la kan we kite wore romo kene cha we ko buta titi tena ngore romo te ber dan kunu da ate do jem itieno tiko bani ate de ngo ate de mukene monu tie kere biri nganya da ate te mi no kere kunu ada te chama da nu chama de da utia ha bera bo pe homoro itinen anda de do ngade pur ko pe mu pe da dia winya bera awor ni ko busha bere chola bere pode kan na ha na ni o tetera ko ye cha ria de kana wotera ma buru kere o tiko bani Patricia ko ni ko wot borre ter kere pia ni awora pa yupi apenya ni Patricia be maro pia ni chuko ni ni ter pino awora ter pi tiko bani da hawan tiko be mia ate onyo pi ko pa te mia te mato tiko bani onye dok chunya do ate onye dok chunye tiko ni kete wiya te onyo ma ko kene na he wiye etu we o mere ti abero meda we o mere ti abero meda aya aman adiru ko bepe kita di chokara ke do pe no be ko we ko pile do pe nyu chao ke no chu yita ro pie e do ko mero pe cha do cha do da pa de cha ko kara kitu cha ko do ru dan kitu ru dai pe o di ko na hada ki ka pol ni ko bi ko bu ka mo ya la ke da wo ki da cha ko bu ani pe Patricia we ko checking chimini a wor yo ko na ke to chene ye ka o ke ro ako ni kanyo amu kero chino ko wa kwa chine ni donko alun driver mor biterwa idadal pe na dio iyunge ko bukitu ko dia na dake ha arere karo ko byebyo mawulire gannaku mawulire si malungi nnyo okutwaliza awamu
tewali kintu kisinga kuluma nga kukola ng'omanyi nti okolerera bulamu bwo naye ate n'otuuka ekiseera n'ofa nga n'ebyokoleredde tolidde ku ntuuyo zo. Kituufu ng'osobola okuba nga akasente okalabakawo ng'obadde okakola naye n'otasobola kukalyako, kitegeeza ng'obadde okolerera bantu balala. Kati ye Kadaama ono akasente nga babadde akakola myaka 7 tasobodde kukalyako, tafunye na budde butuulawo n'agamba kandye ku ssente yange. Abadde akyakuba kyeyo myaka 7 ng'ali ku kyeyo akola waafiiridde. Kibi nnyo, kibi ddala. Naye abadde aluddeyo nno, naye ate toyinza kumunenya. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okugamba nti lwaki omuntu ala ku kyeyo, otuuka ekiseera n'obeerawo n'ogamba naye teri muntu abeerawo n'aba nga ayagala kubeera Saudi Arabia ng'akola, oba Dubai oba wa oba Oman oba Qatar, yonna akasoba ng'oli Kadaama oba Ssekadaama. Teri muntu akyeyagaliza kubanga ali eyo ku buddu ng'okola. Naye osooka n'okubamu akafanyi n'ogamba naye mazima ddala ndi eno ku ddongo nfuna akakadde kamu, nfuna emitwalo 9, nfuna akadde kamu emitwalo 2 kuba ze ssente bakadamu batambulira. Ngenda kudda e Uganda, ngenda kukola mulimu ki? Okimanyi nti okomawo ne Uganda, emintu Uganda tolina woyinza kutandikira mu butuufu, nga tolina woyinza kutandikira. Kati omuntu akeera kumakya n'agamba kankole Saudi Arabia nzimbe ennyumba yange, ngenda okukomawo nga sipangisa. Bwe mmaliriza okuzimba ennyumba yange nnoonye ssente eza bizinensi, ntimbe nga sipangisa naye nga tenneekozesa. Kugamba agenda okukomawo ne Uganda ng'ayimiridde ng'atudde ng'aggumidde, okuba nti ebiseera ebisinga obungi kizibu. Abaagala okukikola bwe bati ate tekikoleka, lwansonga nti abamu tutomera abantu abakyamu mu bulamu bwaffe, abantu abamu abatuufu abayinza okutukolera okututerekera ebintu byaffe nga bwe tubyagala batono. Omuntu omugamba nti ngulira kapoloti n'akulyaza amaanya, n'omugamba nzimbira ennyumba n'akuzimbira akasirikisi k'ennyumba akalinga ttooyi, n'omugamba nterekera ssente zange n'azirya. Kugamba obeera mu bulamu bwakugira n'ogamba akati kaneeterekera ebintu byange, kaneeterekera akasente kange. Ate mukama wuyo n'abikola n'ofa nga n'akasente ko tokaliddeeko. Nze nina omukyalo omu gwe mmanyi yalina abaana 2 abalenzi. Abaana 2 abo baali mikwano gyange naye baali baana bato. Mama waabwe yali akuliridde ng'akuzeemu mu myaka, yali myaka ndowooza nga 45 n'omusobyo. Omwaka gwali ndowooza gwa 2019. Omukyalo oyo abaana be tebaalina kyakukola. Taata waabwe yali yafa, n'agamba kagenda akolerere abaana be. Naye mu kutuuka okukolerera abaana be omukyalo ono yamalayo emyezi 2 ku kyeyo Saudi Arabia. Omuwalabu n'amutta. Omuwalabu yamutta. Naye omwezi gwe yamuttiramu yali asuubiza okusindikira abaana be ssente nga bamusasudde akakadde kamu ndowooza mu emitwalo 60 ze yali akoze mu myezi 2 ng'ayagala kuzisindikira abaana be. Naye nazo yazirina no mu kaashi kuba ye baali bamusasula kaashi. Oba baamuta ne bazitwala naye yali aze nti yasobola na kuzisindikira abaana be. Okitegeera. Era mukazi wattu yafa ng'abaana be tebalidde ku ssente ze, ng'abaana be era abaana baasigalawo bokka mu nsi nga tebalina maama nga yafiira Saudi Arabia. Kyatwala emyezi 6 omulambo gwa maama waabwe okukomawo wano e Uganda naye nga tebalidde kasente kaabwe. Newankubadde nti maama waabwe yamalayo bbanga ttono nnyo Saudi Arabia, tebaalya na ku ssente za maama waabwe. So omuntu okukola n'otalya ku ntuuyo ze mwana kintu kiruma. Naye nga omwoyo gw'omugenzi tugusabira Omukama Katonda agulamuze kisa ne famire y'omugenzi Mukama Katonda abagumye. Mbaagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu mwebale kuba nti ate musubscribinga, mulayikinga, saako n'okuba nti ate musharinga. Mubeere bulungi, Mukama Katonda abankuumire. Atannaba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda, ya subscribinga edda Mukama Katonda akumpeera omukisa. Mbeere bulungi, mweraba.